Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Okulwanyisa olwaleero ayogeddeko eri Obuganda bw'abadde wali Ssentema mu Busiro ewakiso ng'ayogera ng'aggulawo ennyumba ezizimbiddwa Bwakabaka bwa Buganda eri abo bamufuna mpola Bannayuganda bafuna akasente akatonotono abazimbidde ennyumba ez'omulembe eziri mu kifo ekirungi ekitegeke obulungi nga buli kimu kyesiimisa ekyamuntu obulamu obulungi bw'asobola okubeeramu naye nga za ssente ntonotonoko era nga za kusasula ku kibanja mpola. Ennyumba zino zizimbiddwa Bwakabaka bwa Buganda wamu ne kampuni y'Abachina eya Goji Group abo bapatanalinga oba bwe bakwatagana Bwakabaka okulaba nga bakyusa obulamu bw'abantu ba beene. Abadde mu Wakiso district wali era nga wasinzidde mu Busiro wasinzidde neebaza Bannayuganda mwenna abali eyo abalwanya olutalo gaggadde okulaba nga mwekuuma obutonde bw'ensi era n'abagamba nti mwongere okukuuma obutonde bw'ensi ate mu bulwanirire n'abo ababoonoona mufube okulaba nti nno mubalwanyisa. Wano wasinzidde neebaza ssentebe wa LC ey'okutaano wa Wakiso district omukulu Matiya Lwanga Bwanika omulimu gwakoze okulaba nga alwanirira obutonde bw'ensi. Tuzze tulaba Matiya Lwanga Bwanika ng'agenda mu abo Abachina oba abantu bonna abazimbye oba bayiwa ettaka mu ntobazi ng'abalwanyisa nga bagobayo n'abasima omusenyu mu nnyanja. Kati nno olwaleero ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Owookubiri amusiimye omulimu ogwo gwakola n'amugamba agende ddala mu maaso ate nammwe Bannayuganda abali mu mwegatteko mukole kyekimu mulwanirire obutonde bw'ensi. Nkusaba otwegatteko muwembeefu obw'ekika ekyawaggulu tugende wali Ssentema mu Busiro Kabaka wabadde ng'atongoza ennyumba zino ez'abamufuna mpola ze banayagaliramu tufune okwogera kwe owulire ku bigambo bye ebbanga libadde ddene nga situwulira ku bigambo bya beene kale neegattaako tufune ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka. Baminisita b'Obwakabaka abakiise ba Parliament abakiise mu lukiiko lwa Buganda owessaza Ssebwana ssentebe wa Buganda Land Board Ssenkulu wa Goji Group Bannaddiini LC5 owa Wakiso district abakulembeze b'ebitongole bya gavumenti eyawakati abagenyi baffe mwenna Bannabusiro mwenna okusooka nsanyuse nnyo okubalabako era mbeebaza n'ennyaniriza ennungi bw'etyo. Twebaza ekitongole ky'Obwakabaka ekikola ku nsonga z'ettaka ekya Buganda Land Board olw'okutuukiriza ekirowoozo kyaffe eky'okuzimbira abantu ennyumba eziri ku mulembe nga zijja mu busobozi bwabwe. Twebaza ne bannaffe aba Goji Group I am sending you greetings and thanks for your work in association with us. Twebaza bannaffe aba Goji Group be tukolaganye nabo mu kuzimba amayumba gano era tusaba ne bannamikago abalala okutwegattako mu nsonga eno. Tukubiriza abo bonna abanaagula enju zino okuzirabirira obulungi
n'okutuukiriza obweyamo bw'okuzisasula ng'endagaano bwe zinaalambika. Okuba n'ennyumba ezisulwamu era nga zitegekeddwa bulungi, eryo liba ddembe lya buli muntu. Liba ddembe lya buli muntu era abakulembeze balina okukituukiriza. Tusanyukira nnyo Mwami Matiya Lwanga Bwanika Kiiko lwa District ey'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi. Tubasaba n'olutalo lw'okuzimbira abantu baffe amayumba amalungi era agali mu busobozi bwa buli omu, nakyo mukirowoozeeko. Twebaza Ssebwana n'olukiiko lwe awamu n'Oweekitiibwa Kasekende ne Buganda Land Board olw'omulimu omulungi bwe guti gwe bakoze. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga mmaliriza njagala okwebazaamu ak'ensusso amakula agavudde mu bannabusiro. Amakula ago gabadde masuffu. Njagala okwebaza Sheikh Kasim Sengonzi Supreme Kadi wa Wakiso District olw'ebigambo ebirungi era ebikulu byayogedde olwaleero. Weebale nnyo Sheikh. Nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero ku mukolo guno n'okulaba ebyo byonna ebigenze mu maaso era bye tusuubira nti bijja kuyamba abantu baffe mu mbeera zaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nziramu okwebaza abo bonna abadde beenyigidde mu mulimu ogw'okutandika omulimu guno era tusuubira bingi nnyo mu biseera eby'omu maaso. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Twongere ku ngalo. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tubuwulidde bwe butyo bwe buli. Ebigambo bw'atyo bw'abyogedde, bw'atyo bw'abituusizza ng'asiima mwenna abawaayo wakadde kammwe okulaba nga mulwanirira obutonde bw'ensi. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali Wakiso mu Busiro gy'ali mu kuggulawo ennyumba ate oba mu kutongoza ennyumba eza baamufuna mpola. Gwafuna akasente nga kakubojjerera Kabaka Ronald Muwenda Mutebi okubiri aguddewo ennyumba gwe zosobola okugenda nosasula mpola mu kibanja mpola n'ofuna wobeera nga walungi ng'embeera nnungi nga wawunya bulungi nga tewawunya sewage wone okusikagana omugwa kw'omu kibuga Kampala. Wone sewage w'e Kampala, wone embeera embito eza kalinozi, wone nga katoyiko kali munda, akanaabireko kali munda, kwegamba nga oli mu environment ennyuma obulungi. So kati oba olina kwolekera ssentema
Ssaabasajja Kabaka ennyumba zitongoza za ssente ntono nseko buseko kye tuyinza okugamba. Ebigambo bye bibadde binyuvu kubanga buli lwajja ebigambo bye biba biwoomu. Ssaabasajja Kabaka kitaffe baffe kubiriza mwenna ku ky'obutonde bw'ensi bw'abadde asiima omukulu Matialo nga bwanika ssente ba disitulikiti y'e Wakiso okulwanirira obutonde bw'ensi abali tasiima yeeyereka wabula badde awakyakulabirako naawe ali eyo andaba era mpuliriza nawulidde ebigambo bya Ibene nti naawe ssente wa Wakiso kyakola Matialo nga bwanika ekyokulwanirira obutonde bw'ensi okugobamu abawonoona entobazi abayonoona amazzi nti naawe yonna gy'oli bw'okirabako kirwanyise ddala kuba kyonoona nsi yaffe abaana baffe balibeerawa abazzukulu baffe balibeerawa ensi eno eribeerawo etya maaso eyo teebereza nti singa abaatusooka nabo baabonoona ne bayonoona entobazi ne bazisaanyaawo olwaliro wandibaddewa wandibadde ojjawo amazzi g'onywa g'okozesa kimanye nti entobazi ezo ze ziriikiriza ennyanja ze ziriikiriza emigga egy'enjawulo singa entobazi ezo ziggwawo ne zisaanawo kitegeeza n'emigga gijja kkalira musigaye nga temukyanayo mujja tuzzi n'ekyo kya buvunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi okukuuma ensi yaffe nga ya kiragala okukuuma ensi yaffe nga erina ebintu ebisengejja empewo gye tussa kuba buli omalawo obutonde bw'ensi kiba kitegeeza ogenda kubanga omukka gwossa kivundu kyereere nga tewali kigusengejja. Kale ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka era asiimye nnyo disitulikiti kadhi wa Wakiso obubaka bwawaddeyo ku mukolo guno nayeesaba nammwe abagenda okugula ennyumba zino mufube bambi musasule temulemererwa ate mugambe ennyumba za Kabaka zaatulema fuba bw'oba okafunye akayumba ng'omukisa ogufunye kola nnyo yongeramu amaanyi osasule akasente kaggweyo ate obeere mu bulamu obulungi obweyagaza. Nawe ayagala okuba n'obulamu obulungi essaawa ogende e Sentema ofune akayumba k'onoobeeramu n'abaana bo ne famire yo nga keeyagaza nga kali friendly ng'obulamu bulungiko genda okafune naawe osobola okweyagalako. Kale ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Okubiri byatusibiridde entanda nnungi olunaku olwaleero nga tumalako wiiki eno nga tuyingira mu wiikendi ekiwummulo obubaka bwa Kabaka bulungi nnyo ate okuyita nabo mu wiikendi ne tutandika wiiki ejja nga ate tuli bajja. Nange nno mbaagala nnyo mwebale mwenna abaddeko mwebale kubeerangako akaddata ako nkasiima kubanga omukwano gwe mundaga kye ky'obugagga kye nina sinaayo kirala mwe kya bugagga kyange okubanga muwaayo akadde ne mujja ne mulaba amawulire gange mwe musinga muli ba muwendo era nange nsaba Ddunda agira abankuumira ate abannyongerera abawe bingi byonna bye mwagala bye mugoba bye mupanga Mukama bapangire mubifune mubituukeko ate mubeere n'obulamu obulungi oba oli awo nange naafuna akamwenyumwenyu eno gye ndi. Mbaagala nnyo mweraba.